Yes, for Adi TV ujimbaniriza akadde kano mwasibye mutya mwenna muli mutya ngenda kubasaba musubscribinga ate munyigene kadde kaviri kano kampere like mbatumudde kabali kata kusani Saudi Arabia wasinza mu ggwanga lya America ku University of Chicago mbatubiddeko nembebaza ne bagamba nti muli bamaanyi nnyo kubanga mugiye kumerako kitalo nnyo ekya maama wa Susan Makula mukyala wa Pastor Rogers Bujingo kubanga yafiiriddwako maama we munange enteekateeka z'okubanga bazika zigenda maaso era nga Makula mukazi watu yali maziga gokka ku side eyo munange kuva naku lwaggulu mama yafudde naku lwaggulu yabadde mu ICU intensive care unit mu yabadde okumala ebbanga nga mulwadde mama wa Susan Makula abadde mulwadde munange kubanga amawulire agasoose kubanga gatambulira olunaku olweggulo tegasoose kubanga galambulula kiki ekyaviddeko kubanga omukyalo ono afa kubanga abasinga bali balowooza oba yafudde kibwatukira ne munange abadde nga mulwadde era abadde mu ICU omukyalo nabadde ayitibwa Imelda Kisembo Kibuuka mukyala Naalongo mama Naalongo Imelda Kisembo Kibuuka mukyala yoyo kuva 1935 mpaka 2024 munange yazalibwa 1935 subscribinga nyiga kade osigale nga oje kumide kwa bagamenti Makula ali maziga era nga munange abanne abongedde okubanga aba mukumya wali ku mukutu ogwa Salt TV bakola nabo abakola ku TV ya Pastor Rogers Bujingo bane munange bakoze ki bamuyiddo omubiri okubanga bamukakanya n'okubanga bamugumya yafudde ye mukyala azaalira ddala Makula kubanga basinga badde beebuuza maama we amuzaalira ddala munange bwetegeeza information etambula eraga nti maama wa Susan Makula amuzaalira ebyaddala ye yafudde maziga gokka ku side eyo 1935 mpaka 2024 ntiisa y'amaanyi era ng'essaawa zino endiga zonna ku kyakya kya Pastor Bujingo ali ku HPM oba ku House of Prayer Ministry bali mu kungubaga okubanga bakungubagira omukyalo ono munange yafudde oluvannyuma lw'okumala ebbanga nga mulwadde omukyalo ono bagambye abadde mu ICU era nga abasawo babadde balwana nnyo era nga babaddeko obusayini nga omanyi nayo ebiseera ebisinga jukana kibagamba ne bagamba nti ebiseera ebisinga oba ojjanjaba omuntu n'akulagawo obusayini nti alina agenda awo soka weeralikiremu ko tokyamukira n'ogamba nti ono awonye nedda soka weeralikiremu kubanga ebiseera ebisinga abalwadde bonna omuntu oba omujjanjaba oluusi asooka okukozesa ensobi gwe ndowooza nti awonye ebiseera ebisinga oluusi weetegereza omulwadde wo ng'obadde omujjanjaba n'awona ku sipiidi etagambika omulwadde ng'obadde omujjanjaba alina kuwona mpola oyo omuntu awona ku sipiidi etagambika ng'akulaza essubi ery'espeed oba olina okusaba ennyo Katonda ennyo ate ng'olaba abeera awona oba olina okusaba ennyo n'okusinga esala gy'obadde osaba ng'ali bubi ate ng'essaawa eyo aba bulungi nga kulaga nti agenda kutereera oba olina kusaba nnyo ebiseera ebisinga abanga akusiibula bwetegereza abalwadde ebiseera ebisinga abalwadde ng'abadde muyi naye ate n'awona ku sipiidi eyawaggulu jimpereka like ate subscribing onyigene kale mukazi wattu ali mu maziga Susan Makula mukyala Imelda Kisembo bw'atyo bwe yafudde kitalo nnyo naye nga munange abadde mulwadde kubanga basinga kibadde basinga okubanga beebuuza olunaku olw'eggulu nga bagamba niyo omukyala afudde kiki afudde kibwatukira manyi bagamba nti gino emyezi gino ogw'omusanvu n'ogw'omunaana nti abantu bangi bafa ebibwatukira omuntu ayinza okufa obufi nga talwadde mbugina emyezi eri ebiseera ebisinga omuntu bw'oguyitamu ng'oli mulamu oba olina okwebaza kugamba muno mu nsi ffenna tutambulira mu kukola ki tutambulira mu kufa kubanga n'abantu bangi abafa ebibwatukira ate mbugina emyezi gino abantu bafanye ebibwatukira guno omwezi ogw'omunaana n'ogw'omusanvu abantu bangi y'omuntu gw'osanga gwe bagamba bannaye twabadde naye olunaku olw'ogwo ne bakeera nga yafudde oli n'asiituka n'agwa oli n'atalatuka n'agwa n'aseeramu katono n'agwa ekigo taddamu be basanga bafiiridde mbuliri namugamba yeba naye muto twabadde naye olunaku olw'ogwo twabadde naye eggulo biki abantu bwe batyawo bagamba nti bafa nnyo mu gino emyezi gino ogw'omusanvu n'ogw'omunaana nga munange maama wa Makula tiyafudde kibwatukira yabadde mulwadde mukyala abadde mugonvugonvu ennaku zonna eziyise ne munange Mukama Katonda omwoyo gwammwe ag'omumuze mirembe
era nga munange abantu bangi basaasidde Susan Makula newankubadde bambi abasinga bagamba tebabadde bamunyigira naye bakoze ki ne bamusaasidde munange okuba nga yaviiriddwako maama we bamusaasidde ebyansusso newankubadde abasinga badde bamunyigira ku nsonga za Pastor Bugingo ne Ted Bugingo okuba nti yayingirira relationship ya Pastor Rogers Bugingo naye abasinga bamusaasidde bagamba nti bibitu bizze ebbali katukusaasire okubanga munange ofiiriddwa maama okubanga ebyokufa okufa kwanjawulo mukko era olaba omuntu nga munna afiiriddwa natamusaasirako manya nti oyo omutima gwalina gwa kikere kisaata omanya oyo omutima gwalina gwa kikere kisaata si gwa muntu. Omuntu yenna ategeera ebiseera ebisinga omuntu ng'afudde ebiryo bizze ebbali obusungu obuzze ebbali n'omala gabikkirira kibeera ebiseera ebisinga Abaganda ab'edda ku byalo nga amaka ne gaba gabali tegakwatagana omuntu n'afaawo nga bali kabona bango nga tebeenyega era afuna engeri gyakola kijakungubagiramu awo biri ne bikomawo oluvannyuma ebyobutakwatagana nga communicatinze naye mu kaseera ako akazibu mu kaseera ako akakambwe afaanye okulaba nga bakola kibakommunikatinga ate nga enteeseganya tebaddeewo mu biseera ebiyise mabega naye oli omuntu bw'aba afudde mu Buganda Abaganda ab'edda omanyi ennaku zino ebintu byakyukamu Uganda kati etabuka Uganda oba kiki emyaka gigenda n'abantu batabuka butabusi naye abantu b'edda baali nga bantu bakkakkamu nnyo naye abakaakati muntu wange bantu bakakati muntu wange nyabonya abantu bakaluba emitima batumideko abali Qatar, Saudi Arabia, Oman, Bahrain bagamba nti muli bamaanyi abali mu Iraq mu Baghdad awo batumideko abali Kampala Uganda bagamba nti muli bamaanyi nnyo kubanga mugifollowinga bagita Faadi TV yujimbe bulungi kitawonye kya mukyala Imelda Kisembo akibuka maama wa Susan Makula mbagala nnyo mweraba.